embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula birungi si birungi. Omukyala gwe bayita Catherine Kusasira asobodde okuba ate ng'aduumidde n'ategeeza nga ye presidential advisor asobodde okuba ate ng'akubiriza abantu b'e Nakawa tebageza ne balonda omukulu gwe bayita Bajjo. Ono nno omukulu gwe bayita Andrew Mukasa gye buvuddeko yasobodde okuba ate yatulaze posta n'agamba nti ayagala okuba ate nga ayamba ku bantu b'e Nakawa asobole okuba ate ng'ajjanga meeya. Mu mbeera eno omukyala gwe bayita Catherine Kusasira amakya ga leero asobodde okuba ate nga bategeeza nti abantu b'e Nakawa temugeza ne muwa omukulu oyo oba gwayise fake. Agambye nti fake people okuli Bajjo n'omukulu gwe bayita Segirinya naye nga gwatandikiddeko ye mukulu gwe bayita Bajjo ng'agamba nti omukulu ono teyasoma era talina biwandiiko. Avumye abantu bonna mu ggwanga abayisizzaamu amaaso akadde kano azze okuba ate ng'ayamba abantu. Ne lwaki taswala omukulu ono? Omukyala Catherine Kusasira ayise ku mudugo gwa Facebook nga following wa abantu emitwalo 10,235. Mu mbeera nga basobodde okuba ate nga etambula omukyala gwe bayita Catherine Kusasira ataddewo n'ekipande ky'omukulu gwe bayita Mukasa Andrew Bajjo Events. Bajjo gye buvuddeko yategeezezza n'agamba nti abantu b'e Nakawa division njagala okuba ate nga nzijanga meeya. Yataddewo moto n'agamba sizze kulya nzize kukola na kuyamba muntu wa wansi ng'ajjidde ku kisinde ekya People Power mu kibiina ekijjuvu kye bayita National Unity Platform. Mu mbeera eno omukyala Catherine Kusasira oyinza okwebuuza obusungu abugyewa okuba ate ng'atabukira Bajjo. Gye buvuddeko balina obutakkaanya bungi nnyo bubadde otambula ng'owulira akadde kano okuva omukyala Catherine Kusasira we yayingira ekibiina ky'NRM yasobola okuba ate ng'ayogera ebigambo bitakwatagana. Oba teweerabidde mu mwaka gwa 2016 omukugu bayita Bobi Wine oyinza okuba ate ng'ojjukira we yayagala okuba ate nga yeesimbawo sayidi z'ekyaddondo eyo emyaka egyo we gyasobola okuba ate nga gitambula. Catherine Kusasira yavaayo n'ategeeza nti Bobi Wine talina by'asobola era avudde ebbanga lingi nnyo ng'awakanya obufuzi bw'omukulu gwe bayita Bobi Wine ng'agamba talina kyayinza kukola. Akadde kano asobodde okuba ate ng'azikubyemu n'ategeeza nti abantu b'e Nakawa temugeza ne mulonda omukulu gwe bayita Bajjo. Kati mu mbeera eno presidential advisor asobodde okuba ate ng'abalagira. Oyinza okwebuuza omukyala Catherine Kusasira eyakoma mu senior 4 alagira atya abantu b'e Nakawa ate ng'omukulu gwaliko Bajjo yasoma alina n'ebitabo bye ebisobodde okuba ate ng'abyesiga okuba ate nga jjeyo empapula. Mu mbeera eno ng'oyinza okugamba Catherine Kusasira ali ku mugaati gwa muzeeyi gw'ayagala okuba ate ng'apika alage nti akola. Akadde kano nze naawe embeera nga bwetambula Catherine Kusasira katumusabire asobole okuba ate ng'akomamu mawulire mu mbeera eno nti akomeddewo ku Bajjo naye agenda kuba ate ng'amuddizamu. N'ategeeza byonna nga byosobodde okuba ate ng'owulira. Ategeezezza nti omukulu gwe bayita Bajjo ekisooka Tayina magezi, Tayina mpisa, musiru, teyasoma kossa n'okubeera omwasamu. Era Catherine Kusasira ategeezezza abantu b'e Nakawa bwe banaaba bamukkiriza okugenda okulondebwa agenda mu kkooti awakanye okwesimbawo kw'omukulu Bajjo. Ne weebuuza obusungu Catherine Kusasira abugyewa okuba ate ng'atabukidde omukulu gwe bayita Bajjo. Obudde bwonna tulinze omukulu Bajjo asobole okuba ate ng'addamu omukyalo ono gwe bayita Catherine Kusasira. Gye buvuddeko abayimbi yaliko sayidi z'e Masaka Nabugabo baamukuba obucupa yalina munne gwe bayita Full Figure azze ng'ebivulu bingi nnyo bamugobaganya olw'embeera alina byawagira ate ng'abantu abasinga tebabiwagira. Mu mbeera eyo Catherine Kusasira ne weebuuza ki ekimuleesa akadde kano abalaka ssente bamuzeeyo mu kampu. Nze naawe wonna wosezera okuba ate ng'ogoberera webale kuba ate ng'otweguumiddeko mu mbeera yonna. Njagala okuba ate nga ntumirako mwenna abali mu Gulf, abali e Saudi Arabia bannaffe mwele kuba ate nga mukazana, abali e Dubai, abali mu Oman, abali e Qatar, wonna wosezera okuliza, abali e London, abali mu UK, wonna wosezera okuba ate ng'ogoberera, abali mu UAE mwenna abali South Africa, Pretoria, Johannesburg mwenna mwebale kuba ate nga mugoberera YouTube channel eno, mwebale kuba ate ng'ekintu mukiwanise paka akadde kano. Tubagaliza bulamu bulungi nnyo era nga mwekuume okuba ate nga tulaba ku myaka egijja nga tukyali balamu.